Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo n'abagikwatirako mu byenkulaakulana batadde emikono ku nteekateeka y'okusomesa abantu ababondabonda naddala abaana abakola ebitundu 61 mu Uganda era enteekateeka bw'eti yeesookedde ddala mu Uganda etumiddwa Education Response Plan for Refugees and Host Communities nga bagitongoleza ku ofiisi ya Prime Minister mu Kampala. Janet Museveni nga minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo ategeezezza nti mu nsi teri yerondera kubeera munoonyiwoobubudamu era ebizibu bayitamu bingi n'olwekyo kikulu nnyo okubalowoozaako. Many of us were once in similar situations in the history of our country, and we know what it means to leave your country and live in a foreign place without a home, without hope. Azimya abayamba ku gavumenti okulabirira abantu bano nga kati Uganda mwe basinga obungi mu Africa ate nga y'emu ku ezo mwe basinga mu nsi yonna era n'agamba nti kyakubayamba okutambuliramu ng'abantu abalala bonna bano abakuutidde obutasasula mu mpeereza yaabwe eri abantu bano ne bannayuganda abeetolodde okutwaliza wamu. Wherever we serve in these areas, we must bring these two communities together. The host communities and the refugees must all be served equally so that we don't begin to introduce misunderstanding between them. Minisita w'ebigo tebiraze Inyahira Roneke azibye mu nteekateeka eno abantu bano kubayigiriza okweterekera. A lot of these young men in the villages, when they become, they repair boda, they do repairing telephones, they get some money, they would drink and just themselves silly and waste the money. Joel Botru okulwa ekibiina kya Mwanga Magate ekikola ku nsonga z'abanoonyiboobubudamu ategeeza nti beetegefu okutwala enteekateeka eno mu maaso. I can only say, of course, that you can count on us to be at your side and to support you. We will. But that is not enough. Ati abasoma amateeka ku University Makere bajja kuzza emyaka 5 mu buweereza basose kutambula nga bakuuma nga balawuna ebitundu ebituulidde Wandegeya. Omugenyi omukulu abadde President wa Uganda Law Society Kinobe Simon ng'emikolo emikulu gibadde ku Freedom Square. Kinobe mu kwogera kwavumidde awakanyiza ekirowoozo kya President mwe yategeereza nti ensi esobola okubeerawo nga tewali Paalamenti. Ssemateeka mu buwaayiro bwayo erambika buli omu kyalina okukola ye nga President ne Executive ye alina ebintu by'alina okukola. Parliament erina omulimu gwayo gw'erina okukola. Kati omu ku bo tasobola kujjale n'alagira nti ate gwe sikwagadde nja kukugjawo era ekyo kyanseko. Azibye abantu bonna okwenyigira mu nsonga z'amateeka olwo kibayambeko okwanguyirwa okufuna obwenkanya. Tufunye comfort, tutudde ne tusirika naye ffe nga bannayuganda tulina okukwatira wamu. Mwesigwa Milton nga yakulira abaana abewerera Makerere asabye abakulu ya University n'okumya abayizi abagobwa bwe baali beekalakaza ku nsonga ezibaluma nti kubanga kino kiba kyongera buvuyo mu University. Kubanga si musango ssemateeka tegaana abantu okwekalakasa ku ekyo kye balowooza nti nno si kituufu. Omulukasa tumukakasa nti ddala talina busobozi, mwavu, omuntu oyo tumuyamba nga talina kyatuwadde wadde ekikumi kyonna. Okuwa obuyambi buno obw'obwerere tekugenda koma leero. Dennis Kyobe n'ennyombi Kenneth bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV.